Essuula 13. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi oba omuloosi w'ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira kye yakugambako ng'ayogera nti, tugobererenga bakatonda abalala b'otamanyanga era tubaweerezenga, towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo. Kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Munaatambulanga okugoberera Mukama Katonda wammwe ne mwekuumanga ebiragiro bye ne muwuliranga eddoboozi lye era munaamuweerezanga ne mwegattanga naye. Era nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto anattibwanga kubanga ayogedde eby'okujeemera Mukama Katonda wammwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri n'akununula mu nnyumba y'obuddu, okukusendasenda okukyama okuva mu kkubo Mukama Katonda wo lye yakulagira okutambulirangamu. Bw'otyo bw'onojjangamu obubi wakati mu ggwe. Muganda wo, mutabani wa nnyoko oba mutabani wo oba muwala wo oba omukazi ow'omu kifuba kyo oba mukwano gwo aliŋŋanga obulamu bwo ggwe, bw'akusendasendanga ekyama ng'ayogera nti tugende tuweereze bakatonda abalala b'otamanyanga ggwe newaakubadde bajjajjaabo, ku bakatonda ab'amawanga ababeetoolodde abali okumpi naawe, oba abakuli ewala okuva ku nkomerero y'ensi okutuuka ku nkomerero y'ensi, tomukkirizanga so tomuwuliranga, so n'eriiso lyo terimusaasiranga, so tosonyiwanga, so tomukwekanga, naye tolemanga kumutta. Omukono gwo gwe gunaasookanga okuba ku ye okumutta, omukono gw'abantu bonna ne gulyoka gumubaako. Era onoomukubanga amayinja afe, kubanga agezezzaako okusendasenda okuva ku Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Ne Isirayiri yenna anaawuliranga ne batya ne batakola nate bubi obwenkana awo wakati mu ggwe. Bw'onoowuliranga nga boogera ku kimu ku bibuga byo Mukama Katonda wo by'akuwa okutuula omwo nga bagamba nti, waliwo abantu abataliiko kye bagasa abavudde wakati mu ggwe, era abasenzesenze abatuula mu kibuga kyabwe nga boogera nti tugende tuweereze bakatonda abalala be mutamanyanga, onookeberanga n'onoonya n'obuuliriza, era laba obanga kya mazima ekigambo ne kitegeerekeka ng'ekyomuzizo ekyenkana awo kikolerwa wakati mu ggwe, tolemanga kutta abatuula mu kibuga omwo n'obwogi bw'ekitala, ng'okizikiririza ddala ne byonna ebikirimu n'ebisibo byakyo n'obwogi bw'ekitala. Era onookuŋŋaanyanga omunyago gwakyo gwonna wakati mu luguudo lwakyo, n'oyokya ekibuga omuliro n'omunyago gwonna, buli kantu konna eri Mukama Katonda wo, era kinaabanga kifunvu ennaku zonna, tekirizimbibwa nate. So tewabanga ku kintu ekyakolimirwa ekineegattanga n'omukono gwo, Mukama akyuke okuleka obusungu bwe obukambwe, akulage ekisa, akusaasire era akwaze nga bwe yalayirira bajjajjaabo. Bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okwekuumanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero, okukolanga ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekirungi.